Ajabaleko Maulana and Ray. Kale, tuli okay. We are very good. We are very nice. We are amazing. Yes. Mukulikayo ku Labonta. Do you mind if you interview us in English? Ate kijjasoboka. Okay, no problem. Bana tuli mu Uganda. Ask in your language, then we shall answer in English. Mwabadde ki mu ffe? No, bizibu. Yagudde mbasiyazi. Nagudde mbabandana. Are we okay? Tuli bulungi. Okay. Yeah, we okay. Mwabale kujjuza Labonta. Alhamdulillah twebaza abantu bonna abatukyalirako ne bukedde tujebaza otulangirako. Oba yatulangira. Oba yatulangira bukedde. Sha. Nenga tujebaza. Erinda batusiba. Erinda tusiba bukedde. Ate temukatema mukano. Yeah. Abantu batera okugamba after a successful show. Muba mukozeemu ki kye mwakolamu mmwe nga Maulana and Ray? Sente ziba n'ebizibu, sente ziba tuba n'amabanja. Tuba n'amabanja gaffe gabeerayo eyo. So mwagala mutandika okukuba emitwe esente zavudde musoyisoyi bikyalanda bikyali biwanvu. Oyagala tusindikira babbi. Oyagala tusindikira babbi. Wetwamaliriza sheeyo mwategeezaako nti nno wasibula abawagizi bo officially. Nabasibula nimbagamba ki? Nti ogenda mu parliament. Nedda just hearing Spaniyo yeetaaga okutereeza. Nabagamba tumaze soyisoyi tuleeta kipya. Wali ku stage n'ogamba abawagizi bange nze gundi mundabiranga ddala. Nabagamba nyingidde ebyobufuzi. Ebyobufuzi tekirina we kiŋŋaanira kuba mu byabufuzi ng'ate nine mu art. Ekitegeeza ogenda sigala wonna. Nga boola nti Maulana alina omukazi asukka mu omu oba mu babiri oba mu basatu abakwasaganya ate bonna ne batatoma. Okitegedde kibannyonnyole eyo ensonga gikatirizzeko. Bwe tutyo bwe tujja owassa mu paaliyamenti tubeere n'ewalala ne mu ati nga tukyakwasaganya mpola mpola. Uganda tosobola kukwasaganya kimu. Tekisoboka. Tosobola oyagala kufa. Ekitegeeza ogenda sigalayo mu comedy nga neno abantu bali bamanyi ogendedde ddala. Asobola gendera ddala. Ngenda kubeerayo bwe munanzikiriza abantu bange. Tulina show ze tulina oteeka mu paaliyamenti wakati. Soka tulina sooka kuyingira ani agaana. Olwedde bakolayo shows. Speaker ki? Si yajja obeerako. Speaker ki? Ekisanja kyaffe si yajja obeerako. Tujja ba na mulala nnyo. Tajja bwako. So njagala nzikiriza ntumire ku bantu bange abeerubaga South. Muli mutya yeeze line wammwe. Mundabiranga ddala akaseera kali. Naye nga yenkudi mujuuli. Tetugina. Yasuze akola bayasuze mu magulu. Tujuli. Nga mulinga abayimba oluyimba lwa church. Kudi luyimba lwa kanisa. Oluyimba lwa gospel. Mikono waggulu tusulamu overnight. Oluyimba lwa gospel. Mulimu overnight. Lyrics pastor Bujingo yazikoze. Lyrics za pastor Bujingo. Mikono waggulu eringa overnight. Bwe baba basaba abalala bagiwanika. Indeed, tunyumirwa okusaba. Mulimu n'okwewuunya Mukama byakukolera. Nga nabe tunyumirwa emikisa. Ulira emikisa we gitikankana. Ulira. So initially that song was supposed to be a gospel song. Gospel. Not until people interpreted it in that way. Ili puzzle ya Lubba. Yalubba kwani? Yabbo oluyimba lwa Bujingo. Mikono waggulu eringa overnight. Indeed, tunyumirwa okusaba. Genda mu church olagenda mu kanisa olagerako. Genda mu church. Wenoonyereza. Ko nyini wafuna obuzibu yali ava mu studio. Bantu baddangamu. Bazidde nnyimba bazizzengamu. Gwe maama we yakukiriza okulagajjalira embeerera. Gwe nga weeragajjalira. Kati bakutemako omutwe. Kitaawe yakutemako omutwe. Kubanga omutwe olina ofumbirwa ng'oli ki? Naye ssebo oli eyo otaayaaya butaayayi. Okola by'oyagala. Maama otamanyi. Obyamala kuggwawo olyoka oyima enkomyewo maama nkomyewo. So esimu abantu bazikubanga mu birimu n'ebitaliimu. So
nange lwakuba sikwata naye nsangako missed call simanyi ati missed call oyinza omumanya namba private number tebakubirako nga bakubuuza ani yakugambye oddemu akayimba ako era lwaki wakaze anti nze sikwata ono nze gundi yanku kitatta yankubira ekitatta yamukubira owenateete boda 2010 netukubirako natubuuza twazeemu netumubuuza kitatta oli mulokole tugava mu bintu byekirokole nga tumaliriza nsaba ntumire kaana kano oba kakola ku TV Sharon bambi webale kuuma kafiga ako era bwe ngenda mu parliament ebibiri bye basooka okumpa oyinako 4%. You calculate because you keep that figure. But you took kuma mpaka bia mukaaga. You enjoy my money to the fullest. Si sawa. Ojja kudda. Fire band. Ojja kudda. Bana y'abantu beru bagatubala musiza. Yenze raini wamu. Nnyo n'amaani. Gweri ndo sirike. Tewali kubajja kwa kale kifo kirabika kikalu. Kifo kikalu. Kikalu. Temuli alimu. Ate akalulu konna mba mugenda mutemuba mwalimu. Era naye ndabye kifo ekiri empty vacant. Yeah, so kifo ekyo kiri vacant. Tumuka. Twazizaayo kwali Masali. Naswaga. Twabadize emmotoka zaabwe bazaagala okufa. Zibakolera ngani eyagula byebweru tukopa bikopi olaba tukola mu government fete twagala kulya haramu era ffe tuga nti ene emmotoka twagyewoze Success Motors yagambe emmotoka njibawadde ku mmotoka bye tulinako kapapula akakapapula akaliko Maulana tuvugemu nakapapula nako nakatuwa bagenda zigula batunda emmotoka nyingi nya Success Motors nze mvuga fero navuga Elgurandi nze haliya so ofunamu obudde ofunamu eswaga kibanga kati linda tulindira mu nnyonyi kibanga omusajja nga alina mukazi we ali mu kyalo n'akwana prime minister yaba alinyisiza ku level n'amaana addayo ew'akakazi ke kalimu mu kazigo aba amukkiriza aba amujje namu shejja tugira mu nnyonyi nteekateeka we ziri sereza sho zonna tezigenda kuggwa serena tezigenda kuggwera zigwewo fukate tugira mu nnyonyi ate tujja na kabumbaadi yako tweyanze gwangi nalibosagiro nyawe ya rala wali mfunye musagenda omukyalirako twadde tumulinda kakana atereere bulungi omanyi kati ffe engeri gye tuli ba comedian tusesa every time tusobola okgenda omulwadde ne tumusesa oba pressure n'eri nnyo baneekoleka tumulinda akakane naye nga tumusabira nnyo seggirinya era tujja kubayo olubulu ekigere wabula we condemn the act of NEMA of demolishing people's property because they encroach the wetlands. No, I'm condemning it. Ebino si byakwegezaamu osimanya politics. We condemn the act. Condemn. Kukivumirira. Eto kinkivumirira. Oluzungu nkususeeko. Mukomera kiba kirala. Mukomera ki? We condemn yokomera kiba kirala. Ekisembayo ekibuuzo. Yes. Sikiriza muntu kuzimba muntu abalonzi bajafuna engege bako naye waliwo ebintu byonna lino eggwanga terigenda kudduka kuvaawo tewaliwo project zibagamba nti abantu baveewo amangu ago it is emergency nti balina okubagobawo bakwata empola okuleka nga kigambibwa temutusindikiriza kuba ekyabadde Kenya mwakirabye temutusindikiriza don't push us
kapa ne bwe bakapa n'ogigoba nnyo ng'era batalina wa tuli batiitiizi gwe keberako abantu abali mu loogi ojja laba nti abantu si batiitiizi tweyanza ne toyande abantu bali mu loogi bakaaba